Chali yali waawo n'agamba Jackson togwamu maanyi togwamu maanyi Jackson tugenda kuyimba kalo chali saa ya track kange I know right nga saa ono yayimba yali yala ebyaddala so naye yali nawo obuvubuka kano katikali under his label by the way he's a young man yali ne mu label ye atavaawo naye kuvabwa nga bachali paka wafusi nga bachali akakomando ne bakagabana nga yateeka mu sente mu video sebo n'agamba Saha tugende nina yechebiri video ya Sigino n'agiteeka mu sente mujjukira video bwe yali embi so this young man Saha yamugulidde emmotoka ekisooka ali mu lebo ye yayagala okuyimba era ayagala okuyimba lwakuba nti ye Mukama tannaba kumugulira kajji but nengeri gyalina omutima omulungi kajja kuggula Saha yamuteeka under his wings and is taking care of him era yamugulidde emmotoka akedde kumuwa kirabo era wano wasinzidde n'atunnyonnyola ku lutalo lwe ku bato ye ne Kenzo takirumamu anytime okumanya yesunze bato eyo Kenzo ne boskeera ku machani asobola okujjayo show ye nasooka kusabula naddira show Kenzo alabye namwe baanamu ndasooka Kenzo ne King Salo wavudde wane bombi bamanyo yimba tebatubuzeebuze waliwo omu president wa federation mbamu obukulembeze n'abuzira ate era agambye ndabira ddala ng'entebe yandiwambibwa Saha ono alabika agenda kukola kye tuyita kudita ate munange mu bigambo byayogedde terabidde kwogerera kakoola era nayongere okusaba gavumenti muleke emirembe gyaffe lwaki mutubuze emirembe ennaku etulume akakoola akatuwa emirembe mukajjewo mu bintu byonna ebisuula abaana eddalu lwaki mulabayo kakoola ani yali akalidde n'akuba omuntu otyo emakindi awo bayitawo mu kibaati era abali mu kibaati mbatumiddeko abaana bali akakoola mbuuza president waabwe yani ate Saha ye mugagga Saha oli owakingize otyo ali ekikola ne kibufubutuka ne matu mwana mutuufu yagambye ettaka lyangako talabangako na muntu akalidde n'akuba bantu kati n'olwekyo munoonye drugs endala omulizi ice zemba musooka okwera bagiyita eradication muzigobere eddala zonoonya abaana muve ku bintu ebiri healthy but all said and done he has the biggest show Saha is going to be celebrating wow that's amazing fans nesho zisembedde yazize tuuse yazize David Lutalo ayengedde Friday Lutalo by the way Friday kwegamba tugende tuwagira abayimbi baffe by the way tulabe King Saha ndi wano ne muganda wange Big Sky Soldier ng'ekitukuŋŋaanyiza olwaleero nabadde ne kapakeji ke nga njagala kapakeji ke kano kadde mu lujja wange agende naye bukubata nkokwebulasika n'ebizibu byab'emmotoka basiiba ebisikayo nno mukwano gaffe gubadde gwa bbanga ddene tukolaganya okuva sikujjukira naye tuweza emyaka 2 tuweza emyaka 2 nga tuli wamu so namusanga juzi nga genda ku mulimu munkuba ne badde efudde emba empuli ennaku ningala baboyi wange kantu sika bbeeyi nnyo ngamba kyaliwa nga asobola okugira nga atambula bwati waneegomba ebirungi ajja kweyongerezaako eyongero on a Big Sky Soldier era oba omulabye wonna manya olabitaano wange tewali busungu kuba bino biri friendly naye nagamba bugambi nti wagamba tugende wandi wendi singa yali yabyogera leze nandibyogedde naye tonyongera mu mulimu gwenkola ssebo kyokugjayo obunafu bwange n'obulaba gwe oli abalwadde n'abiri mu mukaaga tugikyusa ekimu kisasule abiri mukaaga ate kati oba wamaanyi ofunye n'owokutta jamu nzikire ddala wabana okola ka video ng'olwamirira abalimamira abantu bagamba King Saha gwomu kuba bagira ebiragalagala kuba abamba bitwalanga biragala amira si biragalagala mukwano ekirungi wasoma nako biragalagala mbimanyi amayirungi si biragalagala amayirungi nze mu ntegere yange nkitwalanga poyesa nze wendaba omuntu ng'ali ku poyesa nga talina bulabe bwaddiriza after poyesa mubeeramu kubanga muganda wange stress finance tukasuke wanjawulo abamu stress emukwata nayingirako mutabola mastress nemukwata nayingirako mugendo mastress nemukwata nagenda gyagenza abantu bambi abo nabo bantu Vice President wa Sindi kasitubulya kagamba president ewange
Wekibanga ekintu kyonna kitaasa music wendi ate nsobola kusagingira ku ntebe esemba wabulozi bwa president gwe kyoba omanya kasitola wanga oli vice ng'ekisanja kyoli kitambudde omanya nti Ruto yandifuga bale tusanyusa obalaba situlwali tubasuubira naye engeri gye tubasanze aleka tubabuuzeeko naye nga tubagala nnyo naye nga temwerabirako olwo 26 mwe tujje tuwagire King Saha naffe tugenda beerayo ate tugenda nabba wakayimba kembadde temusuubira ofumba ki ne ba B2C njira ba B2C buli dakika tukuba kufumba bannange leero lunaku akasana kavuddeyoko ne tusalawo leero tulina gye tweyongerako mu maaso eyo ebintu byaffe byaki byakisajja kikulu music ono omulaba ndisobola kuzanya music wange paka lwaggulu tebakulimba ate nesiwuliriza bazungu esiwuliriza music wa Bulaaya obulamu bwange wemba mpambiriza nnyo omukono nkoma Kigali na Congo netolina bemunyumiza ku America banigeria bani Toronto totuuka esiwuliriza ebyo ngwamu lugwe nga ntudde na mwana aluwuliriza ezo teziri ku menu yange oli waffe wawano nze newuliriza B2C music wange gwe neebererako olina kyongambye ekirala mukwano gwo eyamutuuseeko bintu bye kiba mu nnimi waliwo ekigambibwa nti nno oluyimba olabadde agenda okukola ne kamiliyoni mugjeeko n'akazuuku kasimanyi wenna bimanya nja byogerako osanze n'akazuuku obujjamuwawo olulala n'akazuuku ka sogera ku kintu nga n'akazuuku kabanange ekyo mbadde sinakitegeera. Okay, that is about King Saha. Byebyo byennyini naye yebala ekirabo kyawadde omwana kirungi nnyo munaye okubeera n'abantu aba appreciating nobeera n'omuntu kizaamu amaanyi so munange tuli London wamu ne Alan Cruz waffe Mama Blyton yali nnya akanyonyi ne yeetooloola ensi yonna n'akomerera ng'agenzeko mu Afrigo akola emirimu gya